embeera gye tulimu si naye omuntu bw'ogaana okukyuka oba okutambula n'enkyukakyuka ebintu bijja kukalubiriza. Omusajja omu yagamba nti if you don't change then change will change you. Nti bw'ogaana okukyuka enkyukakyuka egenda kukukyusa mu ngeri gy'osulamu, ekukyuse ove wabadde oliira, ekuliize ewalala, ekukyuse ove w'osula osule ewalala. Abantu bangi leero ebintu engeri gye bigenze bikyuka ojja kwekanga nti emirimu mingi gigenda gisaanawo. Emirimu mingi gigenda gisaanawo, enkola ya ssente egenda ekyuka, era abantu abasinga bajja kutegeeza nti leero okukola ssente kizibu nnyo okusinga emirembe egiyise. Abasinga bajja okutegeeza. Kyokka ojja kusanga abalala bakugamba nti ate okukola ssente mu mirembe guno kyangu nnyo okusinga bwe gwali edda. Kati n'ekyo bw'okyogera mu bantu olwaleero nti leero okukola ssente kyangu okusinga bwe kyali edda, ogenda kufuna bangi abakuwakanya. Lwaki? Kubanga amazima gali bwe gati leero okukola ssente mu society kizibu nnyo. Kati ffe ng'aba digito tusalawo tusuyigirize abantu engeri gy'osobola okugonzaamu obulamu. Neebaza bakama baffe abali mu technical department basobodde okutukuŋŋaanyiza omuwendo gwa ssente buli akawunti gy'ekozeekoze, akawunti ya digital adverts. Bw'ogulawo akawunti yagwo omupya, ogenda kugulawo akawunti oyo olwaleero, oyinza okusalawo n'ogenda n'akawunti y'emitwalo 10, oyinza okusalawo n'ogenda n'akawunti y'emitwalo 25, kiri gy'oli okusinziira ky'onaaba oyagala. Naye bakuŋŋaanyizza omuwendo gwa ssente ze tukoze ku akawunti emu. Buli ssente ebadde eyingira ku akawunti bagigatta okuva lw'okutandika paka olwaleero. Kati nze nageze olaba akawunti yange emu, banga nina akawunti nnyingiko, naye nalabye akawunti yange emu, njja gikolako bwe nabafunye obudde, nja kubikulirako wano olabe gwatagirabyeko. Akawunti yange emu bagindaze nga ekoze emiliyoni 32. Njogera ku miliyoni eza Uganda 32. Kitegeeza oba okunuukiriza miliyoni emu ya Kenya oba onaatera okuyingira omutwalo ogwa $. Oba onaatera okunuukiriza omutwalo ogwa $. Naye akawunti eno nagikuzaawo emitwalo 10 emyaka 2 egiyise. Mitwalo 10 gye nateekamu egya Uganda. Si miliyoni, nateekamu emitwalo 10 egya Uganda. Saa 2 emitwalo 10. Emitwalo 10 akawunti ey'emu ekoze essaawa zino twogera obukadde 32. Kati bino bwe mbyogera oluusi abantu abamu bajja kulowooza nti basuddiya busuddiya kuyingira digital adverts. Nedda, sikusuddiya. Ng'enjogera mazima amatuufu. Era ayagala proof, bwe naaba nfunye obudde nga bukyatukkiriza nja kugulirawo akawunti nkolageko. Kino sikikola kweraga nti oba nkoze nnyo ssente. Nedda, sikikola kweraga. Nkikola eri abantu abo abatakkiriza nti waliyo ssaawa zino bizinensi gy'osobola okutandika n'emitwalo 10, nti mu mwaka gumu neeba ng'ekuwadde miliyoni 10. Kati eno tempadde miliyoni 10, empadde miliyoni 3 mu myaka 2. Ate nga we twogera tutandika butandisi. Kati bw'oba ne bizinensi bw'ekyo olwaleero ng'osobola okutandika emitwalo 10 n'okola miliyoni 3, kyangu nnyo okukola ssente mu mulembe gwe tulimu oba kizibu nnyo? Nsaba onziremu ansa okusinziira ku ekyo kye nkugambye. Bwe kibanga omuntu ssaawa zino osobola okutandika emitwalo 10 n'okola miliyoni 3, okay? Kyangu nnyo okukola ssente oba kizibu nnyo? Kati ngenda kufuna ansa za mirundi 2. Bw'otunuulira kibayita conventional business, bizinesi ezisakaasangwawo, bizinesi zikaasangwawo, kizibu nnyo. Era bw'otunuulira nti onaaziteeka mu lumonde, ng'oluma lumonde, ogenda kulima nnyaanya, ogenda kulima bikajjo, ogenda kuteeka mu bizinesi ki emitwalo 10 oggyemu miliyoni 3. Kizibu. In fact, it is almost impossible. Tekisoboka. That is the conventional way of doing business. But in the digital way of doing business, kyangu nnyo. Oba muntegeera. Kati eno si business yuko esobola okikola.
wali endala nyingi nnyo lwakuba nti okugifuna si kyangu gyeziri naye okugifuna nga ntuufu nga si scam nga digital nga ntuufu si kyangu naye nga gyeziri kubanga tuli mu mulembe gwa digitalization. Kati olwaleero ekyo kye njagala okusinziirako mukwano gwali ku mukutu nkulage digital adverts yo nga yo egenda kuyamba etya okukola ssente. Oba tuli ffenna bwe tuba tuli ffenna nja kukusaba oŋŋambe nti kwetuli neyanziza nengera live from Matuga Mindset Queen kwali abameka abayi ready tutandike dakika zino ziri 18 zikunukkiriza 20 ndowooza tutandike. Agent Wamala nsanyusa okulaba nkunoonya naye gwe okunneekwekako tikijja kukola makulu. Basebwe ne banjaba munzikirize ngende mbalaga business eno ya digital adverts egenda kukola otya okuddira emitwalo 10 ogifuule akakadde k'essente, ogifuule obukadde obubiri, ogifuule obukadde obusatu obuna kinaasinzira bw'onaasobola. Business sente si za bwereere, sente si za bwereere, sente zino ozikolerera era kigenda okulaga olunaku olwaleero. Abeetegese tutambule ffenna nsanyusa okubalaba. Nkwajulira Digital Adverts Limited era guno musomo gwaffe gwa Luganda ogw'oluzungu gujja kubeera ku Lwokusatu abagwetaaze essaawa zijja kubeerera 3. Wednesday nja kubeerako this Wednesday nja kukomawo ogw'oluzungu nga kuba ne updates ezimu zetutuuseeko nga Digital Adverts Limited. Ngamba nti maximizing digital space using digital adverts limited and digital mall. Ogenda kugikozesa otya okujjamu ensimbi? Ogenda kukozesa otya app eno okujjamu ensimbi? Kinyaga tutunuulire. Ate bumalo kiyiga tosirika kubanga business eno ng'amazima ssente za wano ozikola ng'oyogera. Gwe atasobola kwogera ngenda kusaba simanyi bw'onaakola ojja kulindako naye abagala okukola ssente tulina okwogera. Ate Katonda bw'aba kuwadde omukisa ng'osobola okwogera nga bwe njogera kitegeeza ogenda kukola ssente. Kankuwe background. Digital Adverts application nga bw'olaba amasimu ffenna tulina amasimu nze essimu yange yiino ffenna tulina amasimu kati essimu eno eba ne kibayita application. Okay, eba ne kibayita applications. Simanyi oba asobola okulaga kuwonezanga oba ne kibayita applications. Kati applications zino eziri ku ssimu. Okay, kati nja kulaga wano laba zino bw'otunira essimu eno these are applications nga bw'ozirengera ezo app. Kati app ezo ziri ku ssimu eno zikola ebintu ebyaki ebintu ebyenjawulo. Buli app ekola omulimu gwayo. Ffenna tulina apps. Kati apps zino nga bw'oziraba si bu decoration ku ssimu yo. Buli app erina omulimu gwayo gwekola atya gwekola. Era abazimba apps zino bazizimba okwanguya omulimu guno omulembe gwe tuyita ogwa digitalization oba ogwa information age. Kati eno ya digital adverts bagizimba oba yazimbibwa nga egenda kukola ebintu nga bina. Egenda kukola mu kisaawe eky'ebyokulanga advertisement oba kiwayise matalisi, ekole mu kibayita e-commerce. E-commerce kwe kutundira ebintu ku mutimbagano. Ekole mu kibayita okwebuuza survey. Then ekuyambeko n'ogenda mu kusasula ebisale n'ebirala bingi benja okusomesa nga tugenda mu maaso eyo. Kati digital adverts eno bagizimba yo nga osobola okugigula n'ogikozesa nga bw'olaba tukozesa Zoom saawa zino, nga bw'okozesa WhatsApp, nga bw'okozesa Facebook, osobola ogiba nayo n'ogikozesa obukozesa. Kyokka ate ku mulundi gwe gumu osobola okugikwata n'oba ng'ogyeyambisa okugikozesa ate n'ogisaasaanya n'ogitumbula. You promote n'ogiwa banno bagyegatteko nga bwe tubadde tusindika bulinki oyita abantu ku YouTube jangu twegatteko, n'oyita abantu ku TikTok muneegatteko. Ffenna tubadde tubikola. Kati eno yo digital adverts ekyenjawulo ekirimu nti bw'ogitumbula n'ogigamba abantu bagijoyiningeko okugenda tandika ogifunamu ssente nga bw'ejja okulaga mu maaso eyo. Kati kiri gy'oli gwe okulondako okugikozesa obukozesa oba ogitumbule n'abalala bakola batya bagitegeere. Digital Adverts Limited eri ku Google Play Store osobola ogifuna era nga twogerera tulina abantu abasukka 1,000 abamaze okugidownloadinga. Ani yagitandika? Omusajja eyatandika Digital Adverts si mulala Munnayuganda, mwana nzaalwa ya wano bayitibwa Musinguzi Martin. Ono yatandika Digital Adverts, alina business ndala zaakozeeko nyingi, ali mu real estate, ali mu security systems, ali mu IT ne business ndala nyingiko. Naye biyasalawo n'agamba kanite app eno ngitandike ebeere nga ekwasaganya emirimu
giri gye njogeddeko wammanga. Tulina offices mu butongole wano mu Uganda ne mu Kenya wali ku mulirwano. Era gye bujja maaso awo tujja funa offices endala nyingi mu mawanga ag'enjawulo. Newankubadde essaawa zino digital adverts buli ggwanga lyosobola kati saa zino giteekamu ekoleramu, kubanga erina kye tuyita features, erina ebintu by'osobola ogikolera mu mawanga ag'enjawulo. Newankubadde nga tetulinayo office naye nga esobola okuoperatingirayo. N'olwekyo bw'oba olinayo abantu nga bomanyi nti bali mu Tanzania, bali mu UK, bali mu Thailand, bali mu France, bali mu South Africa, osobola obbawa digital app eno ne bagikozesa mu kitundu kyabwe. Ate ekyewuunyisa nti abantu bano abagipioneeringa mu mawanga ago bafunamu nnyo nga bwe nja okulaga nga tugenda mu maaso. Ebyo ze zimu ku mpapula zaffe. Nengera coach kwe tuli nnyo upline. Coach Enoka sanyusa okuwuliza ali wali Nairobi, Kenya. Abe Kasarani mbatumidde. Kasarani boogera Oluganda awe Kasarani. Ezo ze mpapula zaffe eza gye wanziyise legal documents okwewandiisa. Lwaki tuziraga zino? Tuziraga oluusi abantu abamu kubanga bagamba nti kampani eno emanyiddwa ya mu Uganda. Ezo nga bw'olaba certificate ziri awo, tuzikulaga weyongere gwe okunywera mu mutima ti kampani ayaffe ya wano. Okitegeera, tulina offices ziri ku Equatorial Mall, level ya kusatu, bwe oyagadde tuukayo. Tulina ne namba z'essimu ziri awo wansi, osobola ozikubako nobanga oyambibwa singa oba olina kye weetaaga. Oyagala kubako buyambi bw'ofuna, namba z'essimu ziri awo wansi. Tulina websites kati 2. Luli twalina website emu eya digitaladverts.co, kati tulina website ey'okubiri eyitibwa mall.digitaladverts.co. kati ng'eyo efokasinze ku digital mall, ku kutundira bintu ku mutimbagano, kiwandiise e-commerce. Eyo website ntongole eri awo. N'olwekyo osobola okukozesa zombi ng'ozaagadde, osobola okukozesa digitaladverts.co, osobola n'okukozesa digital mall oba giwandiise mall.digitalmall.co. Eyo nayo weeri okubanga ekuweereza. Basebo ne banyabo, olw'obudde njagenda mu maaso nga tutambula tuke ku mulamwa gw'olunaku olwaleero kubanga egenda kubeera marathon. Ntandise ne products zaffe za digital adverts. Buli kampani gy'ojoyininga, buli kampani gy'oyingiramu eba n'ekyetunda, kubanga business is when there is a transaction for either a service oba for a product. Nti kye bantu bayita business, olina okubanga olina ky'otunda. Otunda either service oba otunda product. Kati mu mulembe guno ogwa digitalization oba mulembe guno ogwa information, ebitundibwa ebiseera ebisinga biri digitalized. Okay? Kati ku digital adverts tulina product esooka gye tuyita eyo byokulanga, digital adverts. Tulina n'engombe egamba nti ads that pay, nti ebirango ebisasula. Wali olabuddeyo ekirango ekisasula nga kirango naye nga kikusasula ssente. Tekyagala gw'ogule buguzi. Ekirango nga kasamala okulanga kikusasula ssente. Ekyo kye tuyita digital adverts. Ti kasokedde kubanga gwa mindi waliwo ssaawa zino app ekusasula okulaba ekirango. Kulaba kirango ne bakusasula. Obadde olaba TV, obadde owuliza ebirango ku radio, olaba ebirango mpapula z'amawulire, olaba ebirango ku billboards, bali bakusasudde yadde 10. Kati ebintu bikyuse, kyegamba nti ebintu bikoze bitya? Ebintu bikyuse. Kati ssaawa zino osobola okusasulwa just ng'olabye ekirango. Basebo ne banyabo tutya tugamba nti grow your business by advertising on this app. Gwe ayagala okulanga, leeta business yo ogirangire wano. Ngenda kuwa ensonga lwaki wano oyina okulangira. Ngenda kuwa ensonga ezo. Leeta business yo ogirange. Era bw'oba ogireese tugenda kukyajinga akasente si kanene, katono, buli muntu akasobola. N'omuvubuka atunda amaggi ku kkubo bw'ayagala okulanga naffe asobola okulanga. Buli business yonna yonna enaakula erina okulanga. Waliwo enjogera egamba nti atambula ayolesa y'amazaawo amangu. Simanyi nnyo olugero kitutegeeza naye nze nikuleetedde mu direct translation nti atambula ayolesa, atunda alaga by'atunda oyo gwe bagulako era n'abimalawo amangu. Kitegeeza oyo atabiraga, atabikuba abantu mu maaso tebijja kuggwawo mangu. Kati basebo ne banyabo, business ezisinga zonna zaagala okulanga. Naye si zonna tiziranga lwaki? Kubanga okulanga kwa bbeeyi. Okulanga kwa bbeeyi nti abantu abasinga agenda n'alanga nga byalanga
sente zibamujjako nnyingi okusinga zaafuna. Kati abantu abasinga bava kukulanga business bazireka mu maduuka gaabwe ne bagamba katulinde customer anajja agule. Basebo ne banyabo tandika okulanga by'otunda ng'okozesa omukutu gwaffe guno ogwa Digital Adverts Limited. Era tulina kujja kasente katono nnyo, tujja kujja ko siringi 10 buli muntu alaba business yo. Tukukyajinga siringi 10 buli muntu alaba. Si 10, si mitwalo, 10 kimu omuntu alabe. Kati gwe oyagala abantu bameka abanalaba business yo, gwe mulundi ye namba gy'okubyamu n'otuwa sente. Kitegeeza omutwalo gumu ogwa Uganda gusobola okuwa abantu 10. Omutwalo gumu ogwa Uganda gusobola okuwa abantu 10. Emitwalo 10 gya Uganda gisobola okuwa abantu 10 ne balaba business yo. N'olwekyo bwe tuba tucharginga sente zaffe. Ekyokubiri, omuntu yenna alaba ekirango ku app yaffe eno tusa bw'oba gwe omulese. Okay, bw'oba gwe omulese noganze sina business. Naye nyamukwano nga ayina edduuka. Nze sina business naye ninayo kyali wange alina boutique alange nammwe. Kasita alange ekirango omuntu oyo kagwe wamuleeta mu Digital Adverts oba gwe wamubuulira ku app eno. Buli lwalanga ekirango ogenda funa commission. Tugenda kuwayo obusuulu olw'omuntu oyo alanga. Kati tufayo balance birundi emeka naye buli lwalanga business ye gwa account ye ekola sente. Okyaye mukwano gwange kitegeeza bantu bameka bomanya balina business. Sigwegenda bawe bwe app eno ogiba ogamba teka kwa app eno. Bw'oyagala okulanga ojja kulanga teka kwa app eno. Kati gwe babawa app ne beevaamu nakolaga katulange bwe balanga ogenda funayo commission. Commission ofuna wa sente meka. Buli muntu gwe wa mu app bwe yiwalanga ofuna 13%. Kitegeeza ki singa alanga yakala mu kamutwalo ng'ofuna 1,300. Bwe yamuwa app kitegeeza ki singa ofuna abantu bwe 10 ne balanga yakala mu kamutwalo kya gumu abantu 10 oba ofunye sente meka bwe kibanga buli omu ofuna ko 1,300. Kitegeeza ogenda kufuna 13 Abantu bano 10 omwezi ogwo singa buli mwalangayo kamu akalango 13 gibaziza ku account yo. Ozikolerere ki? Toddamu kukola just kastabo balanga. Katunulira abantu bika balanga business abo ku Facebook. Gwe banyigwa kwesa Facebook omanyi kibayita sponsored. Nti andu bateka akalango we bati. Wabitegeeza Facebook ebekoze sente. Facebook ebekoze sente. Nakibuzo gwe omuntu oyo gwe bagomutaka ku Facebook oba ofunye meka 0. Digital Adverts gamba nedda. Abantu abaje bakomukulanga account yo jaseranga ekola sente paka. Kyokka abantu boolese nabo bwe baleeta bannaabwe tugiyita generation 2 oba level 2. Abantu ba level 2 bwe balanga kalango kitegeeza ono sigwa muleeta naye wala gwaleeta ya mulese. Bwe balanga bataka makalango ka mutwalo ngofuna sente meka ofuna siringi meka 4. Oyide mukwano gwange ofuna siringi 4. That is 4%. Ne ku level yo kusatu ero ofunayo 2%. Eyo 3% mu jinsi onywere eri 2%. Now enkola yakubiri mu kulanga. Enkola yokusatu gituyita watch ads and earn. Kati ate gwoyizo gamba nti anze sina birango sigenda kuleta abantu wabula nzija kola birango nsasulwe. Sinyere simu yange lina data wange njala kuteekako ngawe ndaba TikTok ndabe birango nsasulwe. Tukusasula. Buli kirango kyolaba kya seconds 30 tukuwa siringi 3 bwe kibanga kya kifaananyi. Bwe kibanga kalango ka video tukuwa siringi 6. Oshegera seconds 30 lwaki tukuwa 6 kubanga aka video katwala data mungi ko kusinga akekifaananyi. Bwolaba kalango ka kifaananyi tukuwa siringi 3. Bwolaba kalango ka video tukuwa siringi 6. Kitegeeza ki gy'okoma okulaba obulango obungi gy'okoma okufuna sente. Basebo ne banyabo. Bwe kuwa mathematics omutone nnyo bw'oba olaba akalango aka video sidi seconds 3 kitegeeza mu ssaawa emu ofuna siringi 72. Mu ssaawa ekya mujjukira nti buli kalango kakuwa siringi 6. Kitegeeza mu ddakiika emu mulimu obulango 2. Bwe bukuwa siringi 6 siringi 12. 12 times eddakiika 6 kitegeeza siringi 72 mu ssaawa ekya emu. Kitegeeza nti bw'olaba kalango bulango bwa ssaawa emu siringi 72. Kati ebudde olunaku lulimu essaawa meka 20 meka munya. Bw'olaba katugeze ssaawa 10 zokka zokka bawasiriza sente mekezo giri mutalo 7 mu 10 meka 2 mu ssaawa meka mu ssaawa 10 mu lunaku. Basebo ne banyabo obulango obwo oba ofuna emitwalo 7 mu 12 omwezi ziba sente meka kubyamu emitwalo ennaku 3 ompe answer mu chat room. Nababa okubala abayita okubala bw'oba ofuna emitwalo 7 mu 12 buli lunaku ennaku 3 ziba sente meka answer mu chat room. Basebo ne banyabo njagenda ku nsonga esembayo. Kwe kubanga abantu bano boolese ku digital nabo
bwe balaba akalango jukira bo bakola ssente balaba bulango kukola ssente bwe balaba akalango kukola ssente bagenda kukusasula babasasula naye naawe eyabateeka ku mukutu bakuwayo kasente kasente meka bakuwayo 10% kuzaba bakoze je tuyita 3%. 3% ziba siringi 3 oba siringi 6. 3% yake ey'ekikumi kye basasudde oli yabaddalanga oba ebibiri oli byabaddalanga 3% za siringi 3 oba siringi 6. Basebo ne banyabo boba n'abantu mu ttiimu yo nga balaba obulango nga tukuwa siringi 3 ku buli muntu alabye katugeze ttiimu yo nebeeramu abantu 1,000 nja kuwa example esoboka kubanga nze saazi ttiimu yange erimu abantu 2,000. Okay, naye katugeze nti abantu abo oyina 1,000 gutya gumu ne balaba akalango katya kamu bwe balaba akalango kamu ng'ofuna siringi 3 ziba sente mmeka? Answer mu chat room bwe tugenda kati era ojja kusomesa fenna ate bwe tuyiga fenna bw'oba nga oyina abantu 1,000 nga ofuna siringi 3 ku buli omu ne balaba akalango kamu mu lunaku ofuna sente mmeka? Answer mu chat room. Kyokka katugeze balabye obulango 10 bwe balaba obulango 10 mu lunaku kisoboka obulango 10 abantu bali 1,000 ne balaba obulango 10 mu lunaku ofuna sente mmeka? Bwe kibanga buli omu ofunako siringi 3 buli omu alabye obulango 10 gw'ofuna sente mmeka? Answer mu chat room. Ndaba abagoberera abayiga naffe n'abatayiga naffe neyanza basebe ne banjamu part eyo ngenda kugivaako kangendeko mu chat room ndabe ku answer abakulu ze mumpadde ndabe abagwa okubala n'abayita okubala wano. Ejere wamagambye atunda yolesa ya mazamangu kituufu. Daniel MP agambye zibeera milioni 2.16 tebereza kulaba bulango olaba bulayo bulango n'okola milioni 2. Basebo ne bajjabo bantu bameka bomanyi mu Uganda abasobola okola abakola milioni 2 n'okwamka buli mwezi era baba bakola milimo kikaaki kale katugeze tezuweze kanebe kizuye kanga kale bofuna half of it n'ofuna kitundu kyazo ye milioni 1.8 bana yiziba sente mbyezo mwezi milioni 1 kale katugabe neziganye n'ofuna kwota yazo emitwala ameka 5 banayi wabeera wabi business yiyo ate Timothy agambye milioni 2.16. Thank you in 1 month. Thank you Timothy. Daniel MP agambye 10 adverts equal to mitwalo 3 kitegeeza mitwalo 3 ja ani abafuna 3 10 adverts abantu balabye obulango balabye oyina abantu 1,000 balabye obulango 10 buli omu ofuna sente meka? Mitwalo 3. Kale neyanza Daniel katusubire nti answer yeye entuufu aba tebawadde balayika bacyakwata calculator zaabwe bakyabalamu basabwe bajabo munzikirize ngende ku party dako nga njira ku bantu bana agala kulanga naffe. Lwaki okulanga naffe kikulu? 1 abantu baffe obulango baffe buli advantageous okusinga TV ne radio ne billboards n'amawulire. Lwaki? Bino wamanga bitwale nga bikulu. Ekisookera ddala obulango baffe tusasula abantu ababulaba buli alaba akalango tumusasula. Kati ku digitalization enaku zino bakutita ku mutimbagano abantu tebagala birango babiclosinga. Lwaki? Kubanga bitwala data waabwe naye omuntu bw'ogenda muwa ku ssente teri muntu agenda ku closinga kiki kirango. That's number 1. Number 2 obulango bwaffe buterekebwa ti omuntu bw'alaba akalango olwaleero tagenda kugulirawo. Lwaki? Talina budget olwaleero, talina ssente, tali ready kugula. Naye bw'alaba akalango kaffe tukatereka mu app nti singa ekisa kituuka nga yagala kugula akomawo 10 n'agula. Lwaki? Akalango kakyali mu app ne namba y'essimu kweri asobola ogikuba kubanga akalango twakamuterekera tukatereka permanently ne bwaba tayagala tukatereka. Ate ekyewuunyisa tekazitoya ssimu yo tekalya space yo videos oba nazo mu ssimu naye nga tezitwala space yo. Ekyo kikulu nnyo tukusevingira nga tutute space ya ssimu yo. Namba 3 obulango buno bulina buttons. Olaba ku TV n'olaba akalango n'owulira nga wandyagadde okugula ekintu ekyo omuntu kyalanga naye nga tolina peeni kati n'odduka n'onoonya peeni wandika enamba ogenda okuwandika enamba akalango kagenze nga tekagenda kudda. Walabadde ku Facebook n'olaba akalango kali sponsored n'okalaba kati bw'okalaba maybe no scrolling nga totegedde oba data naggwako ogenda okudduka n'onoonya akalango nga kaabuze dda tewaggyeko namba tewasevinze kalango tewalayikinze page nga toliddamu kalaba. Ku digital adverts kasola bakalango wepa n'okaagala teweetawaanya nyiga bonyizi button
eya WhatsApp ng'ogenda mu inbox ng'ogenda n'abantu. Nyigabunyiza button eya call omuntu omukubira essimu. Nyigabunyiza button eya email omuntu omuwe email. Oba nyigabunyiza button eya ki? Eya website oba eya link ogende ku website ye oba ogende ku app yo downloading. Bannaye eyenkola ogisanga ku digital. Namba 4 tuukiriza okulangira mu mawanga ag'enjawulo nti bw'oteekayo akalango ku digital adverts osobola okakomandinga ne kaba nkalangira mu Uganda, mu Kenya, mu Tanzania omulundi ogwo nga kalwaninga wonna wonna. Ekyo nno si kyangu munnaye kubanga kampani ezimu ziri meetinga by borders. Naye wano oteekayo akalango omulundi gumu n'okajiga buli muntu mu mawanga gy'ali n'akola atya n'akalaba. Namba 5 ffe tulina zi robots nti obulango bulabiwa robots nedda buli alaba akalango potential buyer. Namba 6 information moves faster on the phones. Kituufu ekyo than TV. Tirera abantu amasimu kwe bafunira information si ku TV, si ku radio, si billboards oba si ku mawulire. Wano ku simu information etambula faster. Lwaki? Abantu bayita n'amasimu gaabwe ne mu kaabuyonjo babeera nago. N'olwekyo ninago eddala kamuleke olw'obudde nandi banyumiriza yakaboozi. Musajja bamusaze omukazi yazze n'essimu omusajja ali mu kinaabiro w'anaaba ataddeko sabbuuni bw'ati mu maaso. Simu nevuga nga yerabidde okuteeka mu password. Namba 7 adverts are so much affordable than other platforms. Walabye dda sente zitucharginga siri 10 kyangu nnyo. Gwatamanyi byakulanga gutobera mu business genda ku TV babuuza akalango ka sente mmeka, genda ku radio babuuza akalango ka sente mmeka, kijja kuggwako otegere lwaki abantu balanga. Namba 8 osobola okutagetinga audience gy'oyagala entuufu n'ogamba naye akalango njagala kagende eri bakasajja bokka oba bakazi bokka kubanga ntunda misipi gy'abasajja. Lwaki omukazi yandabye akalango kange kagende ku bakazi bokka? Okitegeera mukwano mwenda ekisembayo adverts can be watched across borders. Kigwene bwoba ovudde mu Uganda n'ogenda katugeze ogenze Kenya oyina gamba akalango ka Uganda bokka ka Uganda yo kanaye agotibwe oli mu Kenya kati oba oli muna Uganda akalango mu Kenya ero jja kalaba kitegeeza kabuka n'ensalo ne kakugobera yakusanga gyobona gyobokoze otya gyoboga. Era abantu batambula nnyo basuubula bakola ebintu by'enjawulo. Basebo ne banyabo eyo ye advertisement portal yaffe njivuddeko ngenze ku e-commerce. E-commerce product yakubiri kutundira bintu ku mutimbagano basebo ne banyabo. Leero business zonna ziri ku mutimbagano. Omusajja mu Bill Gates yagamba ti business yo bwetaba ku internet ogenda kuva mu business. Basebo ne banyabo gano genjugera mazima. Gwalowooza nti nimba yitako mu kibuga olabe ebizimbe. Ebizimbe bikaze. Ebizimbe bikaze abantu bakyalina business mu bizimbe. Lwaki? Challenges ebizimbe nyingi. Okitegera rent ali waggulu, emisolo giri waggulu, simanyi KCC, simanyi masanyalaze, simanyi mazzi, security, bannaye ne transport ine kujja mu kibuga yafuusa obuzibu. Leero abantu bakyajja mu kibuga, abantu basigala ewaabwe, agenda kujja mu tawuni nga alina ekimuleeseeyo ng'eri ku kyalo kimubuzeeyo. Kati basebo ne banyabo gwalowooza n'ogenda keera ku makya ogenda okugulawo business mu kibuga. Genda okikole ojja kumbuulira. Naye abasinga obungi essente zatandika nazo bwe ziggwawo yanyuka ojja kusanga abantu bangi mu kibuga obwo nga abasinga bapya. Lwaki? Aggwamu yakola ki? Yadde eka bakolerera balandi road mu bizimbe biri mu kibuga. Sikumalaamu maanyi, njagala okugenda mu kibuga oteekeyo business naye bw'omala genda ne ku mutimbagano oteekeko ti omuntu ajje mu tawuni nga aze kunoonya ggwe. Lwaki? Yabadde ku simu ye bw'ati n'alaba by'otunda nti otunda masimu n'agalaba n'akubuuza n'okubuuza ku internet n'akugamba oluddawa n'omugamba nti ndi ku Galiraaya ku level 5 namba gundi. Omuntu agenda kulamuza mu makubo agenda kujja butereevu paka ku dduuka lyo akuguleko. Oba ontegedde nti abantu ng'obategera wano mu kizimbe wansi w'obategedde ne ku internet bategereko kubanga abasinga ku ffe tushopingira mu bitanda byaffe tubeera mu bitanda ne tushopinga kye bayita e-commerce okugula ebintu ku mutimbagano. Basebo ne banyabo leero twogerera ensi ejjudde bannaggaga abakoledde ssente ku mutimbagano. E-commerce yafuuse e-commerce. Gw'atasobola kutundira ku internet mukwano simanyi kyobuliko. Kati internet nnungi nnyo naye ate naye erina ebizibu byayo ebigifumbekeddemu. Nti si buli ayagala okutundira ku internet agenda kikola bulungi. Lwaki? Ti n'abalina obusobozi obusa business ku internet banyigirizibwa. Kyekyaleese digital adverts ekuyambeko mu kituyise e-commerce oba kiyita digital mall. Tutaddewo mall ekizimbe gaggadde naye nga kino kiri digital nga kiri ku internet. Mu kino ekizimbe
ogenda kukiyingiramu ogenda ogula ekintu kyoyagala naye ng'okigulira ku ki ku ssimu yo kati oli waddembe okuyingira mu kizimbe kyaffe kino n'okitambulamu n'onoonya by'oyagala okugula oyagala kugula by'abasomi school bag ngatto z'abaki bakatu school ojja genda mu area y'amasomero oyagala kugula byakweyalira bya buliri masuuka blanket duvet pillows oyina wojja okugenda ku app yaffe oyagala kugula mmotoka oyagala kusuubula mmotoka gy'olina ekutamye mukyala walina birthday oyagala muyibamu kamotoka kapya nga tugenda mu automobiles oyagala kugula ngatto asebwe ne bajabo twazimbye ekintu kati yeni bayita digital mall yaffe okugifuna nyangu nnyo osubscribinga n'emitwalo 10 gyokka ne tukuwa ekifo wooteeka business yo tukubuuza eri mu category ki oyina ka book credit finance oyagala kuwola sente genda mu finances owola abantu sente oyina banka genda mu finances oyina funeral service oyagala kufuna bafu oyagala kufuna bafu abafudde batuziikireko oyina funeral service gundi company genda mu funeral service banga abantu bafa bwe lunaku by the way abantu I'm not joking people die every day and they need this service bili twadda byokwekolera ku mulambo n'ogwetwitigira n'ogwetambuliza banaye byaggwawo kati waliwo company ezitambuza omuntu aba afudde ne bamuwa okuziika okulungi kati omuntu aba afa togenda kukuba but inayo funeral service yomanyi inayo funeral service genda ku digital mall oyingire mu funeral service ononye mu goyagala omukubira kaki akasimu mulamuze n'okulamuza ajja kuwe services basebo ne banyabo eyo digital mall yaffe twagizimbye eri ku digital adverts n'olwekyo tuyinamu amaduka ga mirundi ebiri tuyinamu erisooka ettono eriye litwala display 5 otekayo display 5 katuyita amasa 5 displays njaga ita masa kubanga kati kitegekera mu business yaffe tukuwa amasa 5 muoteeka eba ya mitolo 10 kyokka tuyinawo neddala eddene eri amasa 50 areas of display amasa 50 eyo ya mitolo 25 kati gwe salawo no gama ta mumpene ya 5 ya amasa gana 5 oba amasa 50 aga 50 ku mitolo 25 kati kiri joli woteka woyagala woteka n'olwekyo ate ayinza gamata nze sina sazo no sente so akutandika kone kunerine etone lye 10 ne mala nenkola upgrade osobola kutandika ne lye 10 sente bwozifuna nga kikoledde n'ogamba kato upgrading ngende ku dduka lirijja eddene Twitter store ofune olongera ko just 15 noba ngoweza 25 noba ngezi waggulu basebo ne banyabo ndowooza ekyo nkinyonyode bulungi yankitegedde kankwe advantages lwaki digital mall yaffe nungi okusinga platforms endala ezitundira ku mutimbagano waliwo nyingi zesijja ku mentioninga manya olwa security yange n'obutagala nti bamba vumiridde naye ene yaffe yanjawulo kuziri endala bantu bangi mutundira ku internet mwebale nnyo naye eno digital mall ate yo yanjawulo ku ndala lwaki bino bejifule yenjawulo ngasera ku mentioninga bino biri ku mukutu yagala kugamba nti sente zaffe osasula munundi gutya gumu tojja kuddamu ofune lifetime mulundi gumu toddamu kusasula forever now ekisookera ddala no commission charged from your sales nti buli otunda ekintu kyo tetukujja ku commission gali amaduuka amalala ga internet oba giyita platforms endala oba zi websites endala ezitunda e-commerce buli lwotunda bakujjako ka commission bakujjako omutemwa ne baguza mu nsawo yaabwe digital adverts tekujjako yadde 10 buli kyotunda sente ziba zize mu nsawo yo nga bw'otundira ku maduuka ano mu kibuga ntibagenda edduuka katugeze kusebalamu nga ndako edduuka awo ekitegera bwe ntunda ekintu kyange kyentunze sigenda kukwatako zentunze ate nziwe landlord ziba zange landlord mu rent we kwakoma kati oba ntunze oba situnze eyo byange kati digital mall bwete bekola ntefe wano oba otunze oba totunze naye bw'otunda zonna zibeera zizo tetukusaba ko yadde 10 naye bugiri emikutu emirala egisinga obungi buli lwotunda kyotunze bagamba atuweekeza ffe kuliko omusolo oba kujjako tetukujjako musolo ekyokubiri no stocking or inventory required fone tugenda kusaba ndeta ebintu ya bwe bityo bitulage byogenda kutekamu ndeta yo capital bwati leta yo kino leta certificate ya gundi leta ne kino tetubikusaba emikutu egisinga wali bakusaba inventory bagamba tya kutunjako nokwape soko tuweye ensawo nga 10 zogenda okutunda tuzirabe tuzitext tuzistocking tukuyambe ko zitunda nedda namba 3
tukuyamba okukyusa display yo. Waliwo oyagala okukyusa display ojja n'okyusa newankubadde nti function eno ekyatataganyizibwamu ba developer baffe naye nga bweyina okukola nti olina okujja n'oba ng'osobola okukola ki okukyusa display yo neba nga ekyusa bw'oyagala okukyusa ebintu byo. Namba 4 osobola okulanga edduuka yo ne lisituka eridda waggulu. Kino kikyentegeeza wali ogenzeko mu kizimbe naye nga bw'oyingira bwoti mu kizimbe bano abali ku kkubo aba bali ku mulyango abali kumpi be batunda ab'omunda eyo tebatunda. Kino nkiraba ddi weegendeza nnyo mu kibuga wano mu Kampala mu bisala bya Christmas. Bisala bya Christmas awo ng'ekibuga kikutte abasuubuzi balinga abasuubuzi abantu bajja ebintu mu maduuka munda ne babissa ku kkubo. Omanyi lwaki? Nti kubanga abantu bano bagula nnyo mangu kubana abantu bali ku kkubo okusinga abali munda. Oba muntegeera? Kati ku digital advert kyetukola bw'obwegala edduuka yo live munda lijje wabweru olanga bulanzi gwe kasofuna abakasitoma jokola ofuna abakasitoma abakulambula edduuka lyo lisembera wabweru neriba munda gye libadde. Kati mwe abatafuna abakasitoma edduuka lyo lisigala eri munda. Kati kyolina okukola kulanga nnyo edduuka lyo gye likoma okulanga lisembera wabweru. Kati bano abagula ne batuukira ku ggwe. Oba muntegedde bulungi? Mulabye ekintu bwe twakigonza teri be abatembeeyi kufulumya bintu wabweru. Namba meka munyambeko ndi ku namba meka abagoberera. Namba 5. Okay. Display your business international to all subscribers. Bw'oteeka ekintu kino kitaba ku digital mall, abantu bali ku digital advert oba ku digital mall bonna balaba ebintu byo. Oba bali Bungereza, oba bali China, oba bali UK, oba bali Zambia, wekasooteka kino ku digital mall. Kitegeeza buli muntu globally omaze ku displayinga business yo. Kati ndowooza mu mwe kibayita window shopping. Window shopping be bantu abajja mu maduuka okkeberako betuyita abasawo naye tebagenda kugula. Kati abantu abakola window shopping abo oluusi balaba ebintu naga ekyo nkirabi lwayagadde akomawo mu dduuka eryo n'akigula. Kati window shopping yaffe tekolera bantu bazze mu kizimbe wano wala mu Kampala. Window shopping yaffe eri international. The people can walk into your duuka ne bakeberako ku yotunda internationally. Bannaye ekyo mulooza kyangu ekyo si kintu kikulu nnyo ekyo kikulu nnyo ddala. Then namba 6 fere tuli ba broker. Digital mall si broker. Kati amaduuka mangi oba zituyita platforms nyingi ku internet zikolanga broker. Bakolanga ba broker bakayungirizi akuyunga okutunda n'onaagula. Nakolanga broker bamala okolanga broker n'omuwakezo bwa broker. Oba muntegeera? Digital advert si bweri ye kugamba butumala okuwa abantu bo jangu mwemalire eddiiru yammwe mwe closingire onabitwala otya onabisasula otya kiri gye muli mu ababiri. Namba 7 ffe tukukkiriza business yo obe ng'ogitumbula kituyita promoting your brand. Platforms nyingi ezisinga obungi tezikukkiriza gwe kujja na brand yo. Oli ne bw'omuguza essimu eno bakugamba essimu eno agiteeke mu package yaffe nga oli agula ekintu takigula ku ggwe akigula ku platform eyo gye sijja ku mentioninga linnya. Kyova abantu abasinga bagamba nti ebintu yagenze mbigula ku gundi mbigula ku platform gundi si kugo atunda bagula ku platform. Kati gwe erinnya lyo ensi tekumanya. Kyova olaba abagezi nja kuwa example nga Cafe Javas. Cafe Javas nja kulaga nga KFC bayina apps zaabwe ezitunda ebintu byabwe oba muntegeera zaabwe. Kati gwe atasobola kuzimba app yo oli mu buzibu, atasobola kuzimba website eyiyo oli mu buzibu nti kubanga ogenda mu kigaali ky'abangi. Kati gwe brand yo nebanga ebula. Basebo ne banyabo njagenda ku namba ey'omunaana. Get involved in digital mall importation. Oyagala okusuubulako ebweru nawe obeere importer. Gwokimanyi nti ebintu ebisuubulwa ebweru abantu abasuubula ebweru bagula ebintu ku layisi ne bajja ne batunda ku bbeeyi ya waggulu nnyo. Nabadde ku platform emu etunda ebintu wabweru. Mumanyi gano agamotoka gano aganene gano ag'abaana agamotoka ago ge batuuzaako abaana gatokera mu supermarket ennene agamotoka ago g'otuuza omwana n'akitula bw'ati n'akivugira ddala ekyo ojja kisanga bakitunda miliyoni 2 miliyoni 4. Gw'oyinza kitegeeza nti ebimotoka ebyo bigula emitwalo nga 3 wakati emitwalo 3 na 35.
asatu mu etaano mutwala ku ataano naye gye babitukolera naye wano olukituusa wano kale oyinza kitekamu musolo ne kigweranga mu mitwalo nga 7 oba 8 naye wano olina gamba miliyoni ezi miliyoni 3 miliyoni 4 amunaye abagagga babigula abalina sente babigula munnaye naye nga lwaki akimpotinze akireese buleesi oba ontegedde takiguze wano mu kikuubo ate gwe akiguze abaagala okukola bizinesi nga mwagala kutandika kugula bintu ku gundi naye yasuubudde ebweru oli yasuubudde n'akuguza n'alyako amagoba ate nawe n'omugulako nawe ate otunde nawe mb'olyeko amagoba kitegeeza ebintu bigenda kubeera bya bbeeyi nnyo naye ng'ate ofunako amagoba maki matono kati wakiri suubulira ddala eri wabweru ebintu byetundega bya bbeeyi naye ng'amagoba maki manene kubaite okugaggawala basibo ne banyabo digital mall egenda kuyamba okukola ekintu ekyo naye kuliko condition omuntu kagwe tukkiriza okwetaba mu nkola eno ey'omunaana yalina edduuka liri eddene gye tuyita semaduuka lyaffe gye tuyita store ow'emitwalo 25 oba tolina store bino byensonyiwe byenjogeddeko ebyokuimpoti nga byerabire gwali ku mukutu guno olwaliro weyagala kuyingira mu byokusuubula omala kubeera nga olina store ne tukukkiriza okwetaba mu nkola eyo basibo ne banyabo simanyi mukyaliwo nga musiriikiridde nnyo seeyogesa nzekka ng'olwanobako mukyali bwe gy'oli mpeerezayo kakirika 11111 tegeera abakyali ku mukutu abangoberera kubanga bwe musirika ennyo nange nirayika nyinza n'okwebaka wano nyinza okusumagira namba 3 abantu kwebali kandabe munnaye kwebali munnaye kwemuli mubeere ne musirika nga abataliiko Lydia Daniel koche mwebale kwebali munnange ne Emma naye Emma munna musaada iwe Emma namba 3 digital profile kwe kuwa business yo ekifaananyi ekifaananyi ekituufu wano bakugamba nti provide an in-depth blueprint of your organization kati basebo ne banyabo bwe tubatulanga business yo erina ebintu byotagenda kulanga naye ng'abantu bandyagadde bimanya bikulu nnyo ngenda ku example abantu abatunda ebyokulya balina zi certificate zibakiririzaamu ngenda ku example waliwo certificate gye bayita certificate ya halali oba kyogedde bulungi halal certificate eyo eyamba ku bantu abayisiraamu okubategeeza nti ebintu by'otunda tebiriimu haraamu kati eyo certificate bw'oba onaagidisplayinga ogenda giteekawo otya mu kalango kubanga kalango bagala ebintu gambo bitono nnyo sekendi 3 kati waliwo bitogenda kubateeramu kati ebyo nabyo nobitwala nobiteekamu kibayita profile no profile ya kampani yo waliwo zibayita awards kampani yo erina award ya gundi consumers award erina award ya gundi best whatever people's choice ebyo tugenda biteeka mu kalango ebyo bigenda mu kibayita profile kampani yo erina branches ez'enjawulo tezigenda genda mu kalango akalango kampi information yo tujijjamu mu kalango n'olwekyo eyo information egenda mu kibayita profile kati digital adverts tukuwa chance oprofilinga kampani yo okuprofilinga tukiwa ku bwereere tukiwa abantu bokabuka abayina store abayina gali amaduuka gasemaduuka ag'emitwalo 25 ndowooza katulabe ensonga lwaki tukukubiriza ogende erire 10 eddungi okutandika nalyo naye kiba kirungi nnyo upgrading ogende ku store eya 25 gwampuliriza ssaawa zino ngo edduuka yo likyali ku store ku dduuka ery'emitwalo 10 ngenda kusaba upgrading account yo egende ku mitwalo 25 gwatandika obutandisi bw'oba oyina emitwalo 25 eri 10 lyesonyiwe genda ku 25 obutandika tandika ne store eya 25 manga advantages zigirako ki nyingiko okusinga eye10 ndowooza ntegerekese bulungi njogedde Luganda n'olwekyo tugende ku ya store abasebo ne bannyabo okay nja kweyongerayo okay Lydia thank you agambye coaching kulira sebo webale nnyo Lydia okay ekyo kivuddeko namba 3 ngenze ku namba 4 kangende ku namba 4 namba 4 kyetuyise digital survey kwe okwebuuza get instant feedback from our paid surveys nti oyinza wagala okwebuuza ku bantu bakuwe feedback bakuwulira batya ebintu ebyo byabirogeraku ki omusajja omu yali Yesu yali mubuulizi wa njiri era yabuuza lumu abasajja abantu ebyo bampita batya nga bakuyita musambwa bakuyita lubaale bakuyita nabbi
abantu nga banjogera ku birala ate mmwe mumpita mutya yali akola survey kebere yalabe banamukubadde emiggo asibwe banyabo survey zava dda nakatukola survey okumanya abantu banjogerako ki ne president Museveni ayagala okumanya abantu bamwogerako ki alina bambega eyo basuulasuula tebinkubye emiggo asuulasuula ebyo bambega bamubuulire abantu boogera ki akomewo 2026 oba tadda kati survey bwe zityo zikolebwa digital adverts ekuyambako kola survey ku kampani yo ku byotunda ne kuba staff bayisa batya abantu okitegeera n'olwekyo akola survey zaffe tukyalina siringi 10 kyalina siringi 10 lwokalwoka ng'abantu banukula ebibuuzo kitegeeza bwegala abantu 10 otuwayo emitwalo 10 n'okola survey kati survey yaffe eno bw'oba ofunye tulina kampani naye nga oyagala muntu akole survey oba kampani ekole survey osobola obbaleeta nkola survey ne tukuwayo 13% ku mitwalo 10 ofunako gumu 3 guba gugwo kubanga gwokoze etya gw'oleese omuntu ono alanze kati bano abantu abanukula ebibuuzo abaddamu ebibuuzo tubawaayo emitwalo meka tubawayo siringi 3 that is 30% ku 10 tubako siringi 3 byoyo akoze atya azimu ekibuuzo kitegeeza ebibuuzo gy'okoma okuddamu ebibuuzo ebingi gy'okoma okola ki gy'okoma okola ssente kokyeno kagaye okigwe totyamboko nzitya taata nzitya byenjogera si byange sinnamira ddagala Number 5, digital smart pay. Digital smart pay kwe kusasula ebisale ku internet. Osasula ebisale byako osasula ku internet. Digital smart pay osasula ebisale nga tugeze TV, osasula amasanyalaze, airtime, Go TV, DSTV, school fees, KCCA, bwebito. Yotera bills osobola osasula ku internet. Era ffe ku digital adverts naffe kusasulira. Naye oyinza okumbuuza zayo ne fe tusasula ku guni ku mobile money, tusasula ku mobile money, tusasulira ku payway. Ate lwaki ngenda ku digital app munange tebyenkanankana ku digital adverts bw'osasulira ku digital adverts kisokera tukujja ku transaction fees ndoze meche bita transaction fee wale ugweze kugula amasanyalaze n'osasula bw'osasula ne bagamba nti charges tukubanja ya 305 ngaza charges ngazo ogula teziriiko nina mukwano bange omu sijja mungira linnya yankubida ya textinze ku WhatsApp ngembera sino nyaga zayo mwana sina amasanyalaze mbadde nsaba onsindikire wana akatwalo kagula amasanyalaze nimugamba kale fine naina nimugamba kankusindikire 5 kankusindikire 5 takusindikira 5 lwensonga bamma kuliko omusolo gwa 3 mukera kujasera ko kasiringi 10 nemugamba kale akuwa omutwalo nemusindikira omutwalo naye kaba nakyewuunyiza nti ayagala bomuwe 5 tasobola kugula amasanyalaze 15 lwaki charges simanyi n'omusolo simanyi taxes biki ngomubanye ebyamasanyalaze gaza bamujjako nnyingi n'okusinga gagenda okugula digital adverts gamba no transaction fees kikisooka. Number 2 tukwa 3% cashback nti bwogula tukudizayo bwasisi bwa 3% cashback kyokka tekyewuunyisa bw'oba n'abantu mu ttiimu yo ne bagula buli bagula tukwayo 0.4% kitegeeza bw'oba n'abantu mu ttiimu yo n'agula tugeze airtime wa siringi 10 bw'ofunako siringi meka 4 kati mu mpulirizi tugenda mu math ino bw'oba nawa muntu omu nagula airtime wa 10 ofuna siringi meka siringi 4 katugeze oyina abantu miliyoni 1 wansiwo abantu bane miliyoni 1 okay mu wiki buli omu nagula airtime wa 10 abantu miliyoni 1 oba okoze sente meka bwe kibanga buli muntu agula ku siringi 10 ofunako siringi 4 oba n'abantu miliyoni 1 ne bagula airtime wa 10 mu wiki oba katugeze mu mwezi oba okoze sente meka answer mu chat room. Abatukongola batadda mu bibuuzo nja bagoba otwegattako otya kyangu nnyo ojoyininga otya okutwegattako kwa bwerere by the way funafunyi linki omuntu awulaze DVD eno oba wokisanze wona basabe linki bakuwe linki weregistaringa erinnya lyo email yo osa email address ofune username ofune account ya bwerere account yaki ya bwerere ya bule account iko ya bule ko kiba kyogera mu Kiswahili account ya bule ya bwerere
bw'omala okufuna account yo webpa olina features zosobola okufuna ku account ey'obwerere naye waliwo bintu tosobola kufuna by the way si byonna si bya bwerere okuyingira kwa bwerere nayo ebintu ebimu by'ogula kiri okuyingira hoteri kwa bwerere kuyingira kwa bwerere hoteri naye ogula emmere gy'olya ogisasulira digital adverts okuyingira yaki ya bwerere naye waliwo ebintu by'otasobola kufuna nga byo byakusasulira okugeza edduuka lyaffe emitwalo 10 activation ofuna edduuka ne function ezimu ngeza withdraw eza pay bills abo osobola okuzifuna ku ddala ogirya emeka 10 kyokka waliwo nyina 25 ofuna digital store ey'edduuka eddene semaduuka erya 50 slots Daniel ebyagane millions zibeera nnya can you imagine olina abantu million mu ne bagula airtime wa 10 mu mwezi bonna because teri muntu ajja kumalako mwezi taguze airtime wa 10 kisoboka ekyo tekisoboka kati eza bwo olina abantu million mu ne bagula airtime wa 10 mu mwezi okoza million nnya basibu ne banyabo oba benjugera mu bitegeera oba obunene bwa kintu mu kiraba oba temukiraba basibu ne banyabo nyegaloddemu amaanyi otunde digital adverts kubanga it's the real source of money. This is a gold mine. Simenye oba okitegeera oba tokitegeera. Thank you so much Ivan Musumba. Agambye 4 million nya zogenda okukwata. Basebo ne manyabo kino kikiseera ozimbe network. Manyi okuyingiza abantu si kyangu. Kanyumale okujjamu ku lwekyo. Okuyingiza abantu si kyangu. Naye kiki obasomesa? Abantu basomese byendi mu kusomesa. Omuntu muwe video n'agitegeere ayingire business eno lwaki kubanga okuyingira kwa bwerere ayagadde ogula edduuka anaagula atayagadde akireke n'okulaba obulango kwa by the way n'okulaba obulango funa sente kwa bwerere kyomuntu ayingidde business digital advert bw'alaba akalango tumusasula tumusasula lwakuba tumukira kuziggyako ko kumukwasa tumusasula naye taziggyako paka nga amaze okola ati banga amaze okufuna edduuka basebo ne banyabo kino kyangu tuzimbe network basebo ne banyabo okay ja kweyongerayo bwe tumala abantu bana abagula amaduuka abakola activation buli bakola activation tugaba commission ku levels 3 level esooka ey'okubiri n'ey'okusatu omuntu yenna ku level y'esooka gwowadde link n'ajoyininga bw'akola activation ey'emitwalo 10 ofuna emitwalo emeka 4 bw'akola activation ey'emitwalo 25 ofuna emitwalo 8 abasebo ne banyabo teebereza singa buli mwezi ofunayo abantu bo 10 1 2 3 10 abantu bo 10 ne bakola activation nga baguze just edduuka ey'emitwalo 25 abantu 10 omwezi oba okoze sente meka emitwalo 8 ondegera 8 nga gwobeeretedde gufuula omulimu ogamenyegala abantu target y'abantu 10 omwezi bannaba kambuze ekibuuzo kisoboka oba tekisoboka munzire mu chatroom omuntu kisoboka okufuna abantu 10 mu mwezi gumu abateeka mitwalo 25 ng'otunda app eno munzire mu chatroom bannaye njagala kulera okulaba leero abantu bagamba oba bino byenjogera bya kisiru mbiveeko buvi naye mumbuulire kisoboka oba tekisoboka bwe kiba kisoboka gamba nti yes it is possible oba kisoboka gamba wakiri yes mu chatroom tegeera abantu beno bensomesa nizo bensomesa nga ndabika nze nkyamuko obukyamusi kisoboka oba tekisoboka okufuna abantu 10 mu mwezi ennaku 30 noga nyegala abantu target yange abantu 10 bakola activation ya 25 bagula store batundira ku internet batunda digital mall bannaye mu kibuga ngolaba ekibuga abantu ba desperate okutunda abantu bakoya rent noga nobabuya nti waliwo osobola okutundira ekintu kyo ngoyegala abantu 10 omwezi kisoboka oba tekisoboka agamba nti kisoboka agamba nti kisoboka agamba tekisoboka agamba tekisoboka possible oba gamba no yes or no ntegeere ddala by the way nyinza okubanga bintu bye tusomesa maybe tukyamusa abantu naye njagala tubeere bamazima ndako ndabyeko omusumba ndabyeko ne imaamu kisoboka oba tekisoboka nogamba tageti yange y'abantu 10 omwezi now this is not your permanent job this is just an extra thing kyosobola okukola ne kawungezi ng'onyuse noga buli nyuka kawungezi nenda funa abantu bange 2 babulide digital adverts mbasomesa digital mall njagala ba activate nitwala 25 abantu 10 kisoboka oba tekisoboka mugamba kyabali ku mukutu temunchamusa njagala abantu boogera amazima Dani agambe kisoboka
Wamala gabe very possible. MP gabe kisobokera ddala. Coach Enoka kisoboka. Alale gabe yes possible. Lydia kisoboka. Banaye bwe kiba kisoboka lwaki omuntu yandikayo bwavu mu Uganda? Lwaki omuntu tweba nti oluusi tubeera bwavu wabula emitwe gyaffe gy'emyavu. Oluusi obutekkiririzaamu. Oluusi okubanga tukigamba tulina ebitusumbwa oluusi ebitugoba bingi. Osanga omuntu ng'akaaba sente ziguze n'omubuuza otunda ki ekiganya okutambula naye omuntu neyeebaka mu nnyumba olunaku lulamba sente zikoze kya school fees w'abaana naye ogaye omwezi osobola okutambula nogaa njagala abantu tageti yange abantu 10 bakola activation. Kale ekina bwe kigaana eya 25 neye 10 ginaagaana ntikeri njagala abantu 10 nga basola 10 abantu 10 gintala meka na eriyo abantu abamu ng'emitwalo 40 gikuyambako okusula ennyumba mw'osula. Emitwalo 40 egyo kikuyambako ku school fees w'abaana basebwe ne bannyabo eyo level 1. Level 2 ofuna gumu kitundu oba emitwalo 3 bwe kiba ng'omuntu oyo si gwe omuleese wabula bwe waleeta yamuleese katogezeze endese amooti alaali kati alaali baleeta bonna baleeta mu Fort Portal bonna nga yabataddeko nze yaleeta alaali mukulu Martin magezi Fort ekacwamba abantu abali mu kacwamba nze besimanyi naye nga alaali yabaleese n'abassa ku digital adverts abo bonna bajje kacwamba bajje eri wansi bayitayo wewalala nerabiddeyo kanyawala bonna n'abateeka ku digital mall bonna bone kyenjojo bonna n'abateekamu abo bafunako gumu kitundu oba emitwalo 3 ate ku level 3 kati ab'ekanyawala n'ab'ekyenjojo besimanyi nga alaali yabaleeta ne baleeta bannaabwe abavudde wakaseese abo ba level 3 bafunako 15 tebeza ndi Kampala nefunako 5 ow'omutwalo bannaye zino sente zinyumba njabala ka network kange wansi awo abali erw'engoma naye ebyalo biri mu Uganda muno naye Museveni yafugayo ate bigito tekomaawe egaba n'ebirabo munnaye bw'ofuna abantu 10 bano nga gwe baleese ne bakola activation tukwayo t-shirt era sijambadde yange naye tufukuwa t-shirt abantu 10 abo nga tugeze ndese alaali ndese Emma wano Emma ali Jinja ndese Enoka ali waliwa ali Kenya Nairobi ndese Haja Teleira ali wano Matuga nempeza abantu bange 10 ndese Anabero ochege abantu bange 10 kasembeza abantu bano 10 mbafuna t-shirt mu digital adverts ate abantu bane 10 bendese Emma nafune 10 lye Haja tinafune 10 lye alaali nafune 10 lye nempeza abantu 10 awo mweyo level yokubiri nafuna smartphone ate ku level yokusatu nfuna laptop bana ekyewuunyisa okumanya bino bintu bisoboka waliwo nayitawo nzidda sagala mbasomesa ebitasoboka nze mbasomesa byenkoze nkusomesa njogera kugera ng'abatume bagamba tubabuulira bye twalabako bye twakwatako otuulira so nze nkugamba bino byekugamba nze mbikoze. What can be done by one man can be done by another person. Nze t-shirt nagifuna, smartphone nenjifuna, laptop nenjifuna, bwe mba nakikola nze siri wakabi nnyo nti nze sibo okuba wakabi nedda bana 10 n'olukumi sinze mbaleeta nze ogwange wakolera bana 10 abasooka waggulu gwe nakola ogwange naawe kitegeeza nawe kola ogugwo funa 10 lyo lideke likole kiti ekirala basebwe ne banyabo bino byenjogerako bisobokera ddala. Okay, alaali n'abe Butebe Jubili nimeridika baada ya elimu ni mapaho tompemuza naye kale obyogedde ababitegedde babitegedde abatabitegedde ayizulu Enoka tuvunulire. Twagala ba agents digital adverts twagala ba regional agents become a regional agent ofune sente ofuna agent twagala ba ngabola ba agent ba mobile money twagala ba agents buli mu kitundu abagenda kusomesa digital adverts mu bitundu byabwe. Tuya regions bisatu mwana mu 5 tezinajjula twagala ba agent kati agent bwojja n'ofuka agent waffe ekisokera ddala buli muntu akola activation mu kitundu kyo tukuwa omutwalo gumu oba 15,000 baba asitudde 10 tukuwa 15,000 basula be mweta tukuwa omutwalo gumu kitegeeza region yeeyo yonna buli muntu akola activation buli muntu asasula 5 zijja ku account yo oba omutwalo gumu
balaba obulango tukuwa siringi 5 oba 10 kisinzira balaba ka video tukuwa 10 balaba ka image tukuwa 5 bwe bakola activation advert nga balanga oba gwe nokola n'olanga ngokwesa ad coupon oba ngokwesa account balance wo tukuwa 3% ziba zizo ate era bwe tunataka kusoloza amaduka gaffe digital mall nga buli mwezi tujja ku bantu sente gujafuna ngayo 5% kitegeeza ojafuna nga 5 oba omutwalo gumu katugeze oyina ekitundu kyo mulimu abantu balina stores 10 nga obajja ko mutwalo buli mwezi kitegeeza abantu bane 10 ogenda kufuna sente meka milioni ya sente emu ebina kujja mu account yo lwaki abantu abasula rent waabwe buli mwezi basula rent mu region yo gofuna milioni ya sente ku account yo bana obusibugaga lwaki tuwe kwa kifo kino mobile agent okubeera agent sikizibu milioni etya eya Uganda okyasoma omulundi gutya omulundi gumu agofuka agent waffe ngotandika kulya sente endo kaganyeza yubiri nange yansukako oluswahili leruzibu ali mu Uganda naye mama oluswahili lwayogera lulema n'abe Kenya twagala kuba country directors by the way twagala ba country directors twagala ba agents tulina commission wano osofuna agent gokisala nyenda kunonyanzi ba agent buli agent gwotuwa ofuna kimtwalo omeka 10 bweta country director ofuna $10 meka 12 ze milioni nga 7 zibeera zizo milioni 7 ziba zizo bofuna country director mu Uganda mu sofa tulina ba country director babiri bokka tulina wa Kenya ne wa Uganda amawanga geto de gachi waggulu gagala ba country director na country director ofuna ka sente ako okuwithdrawinga sente zaffe omalo zifuna zijjayo otya mobile money Airtel money M-Pesa wala mu Uganda kwa mobile money Airtel money ne M-Pesa zino withdraw ziliba instant okay na kwenda kuzino wabaddewo some technical errors oba issues nga tezivayo sawa zino nga tedi activated ya mobile money and Airtel money sawa zino but that is temporary it's not permanent katulina peer transfer ekola bulungi nnyo eri abantu bagatekayo maduka gawe bagatekayo bulango bwawe bukwata gundi goyina oba kitita float goyina oba account balance goyina mu transferring yakuyo akuwe sentezo zalo kosa okuteka ya kadango oba okuteka edukali twala 25 oyina float wa 25 musindikire yakuwe mu cash nze kyo nkikozesa nnyo era buli tuna sente zange nolo kyo tungamba nti withdraw tiziriko kweziri twandikoze nti kuli kweziri kubanga that money can be used are we together ekyo kubiri baso creating mu code ya activation mwe ofunye omuntu akuyingira agamba asa nya kuyingira abitunda yijina biri jangu yijino ekubira ngirino awusogenda ku account yo noga kulike 10 yange kankole mu code mulayo code nakola activation nakuwe 10 wero gamba withdraw teziriko banaye basebo ne banyabo okuja hu omutwe gwe mukalo oso kufasula pay for adverts using account balance okay chokate mobile money bwe bako ne Airtel money withdraws better instant zibera open teliko mtajja ku Monday ku Sunday zibayo Monday to Sunday 24 hours nego musanvu gwa kiro bwe ziba nkwezi Airtel money kweri mobile money kweri the moment you do click instant ngasembezo zibwa ku account yo bina mu transfer oba osindika sente gubera mutwalo tekuli maximum nebo sindika milioni 10 zigenda tetuliko bintu kuliko okoze limit ya transfer weddeyo tetubiri nebyo ate charges zili 10 meka 2 tetusukawo basebo ne banyabo kangene mu promotions mberenga nfundikira omusimu gafugulunaku olwalero obobudde promotions tulina promotions zili 2 kasokere kwene soka gituyisa digital store promotion eno mujiwulirize yatandika dda mugwa mukaga egwa mugwa mwenda tuli mugwa munana ene ekola ki ekwatana kubata baina stores eno promotion ya abantu baina stores oba bagenda gula stores mu banga lino oba ku upgradinga kati either sasula 25 oba sule 15 ofune biri wamanga ekisoka ogenda funa lifetime badge mu Uganda tetukyagigaba tetukyagabibwa naye omuntu yenena afuna store mu sawa zino omuntu yenena akola upgrade ku sawa zino ya store afuna lifetime badge benefit kijafuna tekuli monthly subscription botuna atandika kusoloza abantu sente buli mwezi ku app eno abantu bokaboka abayina badge bebatagenda kusasula sente zaabwe buli mwezi naye gwe atalina badge ojja kusasula kuba muntegedde n'olwekyo gwagala okwewala okusasula buli mwezi sawa zino kola upgrade ya store yo eve ku mutale 10 ogenda wa 25 oba gula store ekyokubiri
tulina kiyita founding member badge. Badge eno mu Uganda tekyagabwa. Eno nayo badge nkulu katugaba takimanyi giwulire. Badge eno etegeeza ki? Eya founding member. Badge eno bw'ofuna stores, abantu abagula stores abantu 10 mu kiseera kino, abantu 10 nabaweza nti oyo omu nze mulese ayina store, oyo wakubiri, wakusatu, wakuna, abantu 10 nabaweza nga gwo balese nga bayina store, ogenda funa badge eno eya founding member. Etegeeza ki badge eno? Ekisooka ogenda funa 2% referral commission ku level 4. Kitegeeza ki? Abantu abayingidde ku level twagabye emitwalo 4 ku level esooka n'8, ku level ey'okubiri tugaba emitwalo 3 n'ogumu ekitundu, ku level 3 ne tugaba omutwalo gumu n'enkumi emeka? 50,000. Tukomaawo. Naye jjukira abantu ba level 3 nabo bayingiza bannaabwe ku level ki? Ku level 4. Kati awo obadde tofunawo yadde 10,000. Naye gwe alina founding member badge ku level 4 nawo tukuwayo ssente. Tukuwayo meka? Tukuwayo 2%. Kitegeeza waliyo 2,000 ne 4,000 ku level ki? Ku level 4. Bannaayo badge nkulu nnyo. Nja kulaga ssente ziri ku level 4, ssente nkulu. Then bwe tuba ku ekyo ogenda funa 3% from all adverts watching on level 4. Abantu bonna bali ku level 4 obafunako 3 oyo gwe mukago nabagambye abantu nga balabye bulango, abantu obulabala kalanga ofuna siringi 3 ku mukaaga. Kati abantu bana ba level 4 bo obale tobafunako. Kankuwa example, bw'obona abantu 10 ku level 1, buli omu n'ayingiza 10, ku level 2 kubako abantu 10. Sibwe kiri? Ku level 3 kubako abantu 10. Abantu bano 10 aba level 2 buli omu bw'ayingiza abantu 10 babeera abantu 10 ku level 3. Abantu 10 ku level 3 bwe bayingiza abantu 10 babeera abantu omutwalo gutya gumu ku level ki? Ku level 4. Kati abantu bano omutwalo gumu ku level 4 balaba yakalango kamu we kati emitwalo gy'emeka? Egi 3. Balaba wa video gibeera 6. Basebe ne bannyabo okufuna level 4 commission olina kubeera founding member. Gwe atali founding member kino kyolina okukola, funa stores 10 ofune founding member badge. Ekisembayo ofuna 0.4% ku bill esasulwa, amasannyalaze gabagula, amazzi gasasula, airtime ku level 4. Basebe ne bannyabo ekisembayo ye digital landlord. Okufuka landlord mu Uganda ku digital mode tekikyasoboka. Naye promotion negenda kuwa chance okufuka ki? Okufuka landlord. Ofuka otya landlord? Ogenda kufuna stores 20. Abantu abakola activation ya stores 20. Jukira wawezeze 10 bafuuse founding member. Bw'oyongerako ku 10 abo nibawera 20 mu period eno ogenda fuka digital landlord. Landlord afuna atya? Butunana ni kusoloza ssente za monthly collection. Buli muntu gw'oleeta oba gwe waleeta mu digital adverts ogenda funa nga 13%. Kitegeeza ogenda funa nga 3 oba 2.6. Singa abantu bakola renew baira ba store nga gwo balese ba store, kitegeeza buli mwezi 2.6. Ku level 2 ofuna 7, ku level 3 ofuna 15,000. Naye kino kikola ekya level 2 ne level 3 nga abantu bano bonna bali ku level 1 bonna baki? Bonna ba landlord. Bwe mutabamu landlord yadde n'omu bwati kitegeeza ki? Ogenda funanga 3 paka ku infinity. Ekyo ndikinnyonnyola olulala paka infinity. Basebe ne bannyabo ngenze ku promotion esembayo etuyita eya digital lifestyle. Eno Dubai trip ekyatambula promotion. Eno eba ya mwaka mutya mulamba ejja kuggwa nga 31 December. Eno wetaga abantu 15 abakola activation mu team yo, mu organization yo yonna abantu bameka 5 abakoze activation. Oba muntegeera. Kati obase ekyo ofune obulangu kiyite ntya? Get 5 new activations entire organization every 100,000 worth equivalent of one activation. Oba abantu abakola activation bulungi. Get 5 new activations in your entire organization. Abantu 15 mu organization yonna abagenda kola activation mu mwaka guno gumu. Okay? Oba buli muntu akola obulango bwoweza obulango mutwalo 10 mu tiimu yo oba mu organization mutwalo gumu bwe guti mutwalo 10 abeera muntu atya? Omukatosobola okukola oyingira just bantu
oba osobola okukola nga oleese bulango mu bizinensi yaffe. Singa oweza bulango mutalo 10 aba muntu atya aba muntu omu. Kati osoweza 10 meka 15. So you can qualify by only adverts, activation or both. Are we together? Kati wano olufuna ebyo jukira sente ojja kuba ozifunye ekiba kiddako kugenda Dubai. Kama ngenda kusasulira trip yo, air ticket, simanyi insurance, simanyi accommodation, ebyokulya n'okuwuga bakusasulidde. Naye ate bw'omala bagenda kuwayo $10 nga ziva mu office ya country director, $10 nga ziva mu office ya CEO. $2 beka 2 zigende ku busawo yono kwa Kiba nga za shopping. Oba muntegede basebe de banyawo. N'olwekyo ekyo yo promotion egenda mu maaso fe tugiriko tugitwalaganya abanagenda nange mwetegeke. Basebe ne banyawo jagamba nti God bless you. Mwebale nnyo okumpuliriza awo enkomye olunaku olwaleero. Mukama abawo omukisa atera paka omulundi gunadda kujjaho ngo naye ekibuuzo kibuuze mbeega nange kubanga nkiddamu ukibasiwe ekityo natera okusiibula edakika ndala zitambuliridde dakika 20 zaketa ku ssaawa 4. Alright, okay. Ramura Gambia, thanks coach, welcome, thank you so much Ramura for being on. Gamuna Gambia webale coach, mwebale nnyo